sour. Now you man, the last man. Come here. Go behind. Come here. In the two right. Join. Come. Just to see the sequence, yeah? Twos. Come here. Come. Since the emphasis for the safety of life and property, and for most especially the command was that the ministry emphasizes on arming the security guards of both schools at all levels. You can see the no matter how the parts that you assemble, one corner, and then the other on the last. When you are putting them back, you start with the last item. So even in assembly and stripping, but you know, I don't know. Turning screen as a problem. And you are going to remain like that. Are we together? Nasila zenyu wapi? Geuka. Remain there. Yep. Shoot. Yep. Shoot. Yep. Shoot. Yep. Shoot. Yep. Shoot. Yep. Swing the hand. Shoot. If they read, come here. Thank you very much for completing the training. That is committed. Ndajije Steven bafunye okubangulwa n'okufuna obukodyo obw'okubeera nga bakwasaganya ebyokwerinda mu masomero ge bakolamu. Ng'ekyokugeza bafunye okubangulwa n'okufuna obukodyo obukozesa ebintu ebizikiza omuliro nga fire extinguishers. So kubanga tusuubira nti gaadi wabeera ku duty wabeerawo ng'omuliro yasooka n'okiraba oluusi. Kati wabanga fire extinguisher eri kumpi aba agezaako okutangira n'abeera ng'agikozesa ng'abantu bwe bajja okubeera nga bayamba. Ekyokubiri tubawadde skills okukwatagana nga okubeera nga basensinga batya omuntu abeera nga akola intelligence. Kuba omuntu asobola okujja ng'agenda oluusi akola intelligence atuuse obulabe ku ssomero. Okugeza abeera aleese oba mazzi ng'ago amuwe gaadi ekyokunywa. Kati tubagambye nti omuntu wajja olina omutunuulira kikyagamba ekyokunywa ekyo olowooza akireese mu mutima mulungi, naye tubakubiriza tebakkiriza byakulya ne byakunywa ku bantu wadde ng'amumanyi nnyo nti mukwano gwe. Tubagambye babeere nga bakolagana n'abantu
bonna mu community we babeera kubanga wabanga bakolagana bulungi nabo basobola okubafunako information ennungi esobola okuyamba okuddukanya essomero. So ebyo byonna tubadde tugezaako kubayisaamu nga tubabangula era tusuubira nti bajja kubanga bakola bulungi okusingako nga bwe babadde. So buli abanga tasobodde tuwa omuntu ono nga akulembera essomero yonna mu level zonna oba nursery oba primary oba secondary, tusuubira ne tulina engeri gye tugenda mukwata kusonga eno kuba tetugenda kukkiriza essomero okuggulawo nga tutandika omwaka omupya nga tetutendese omukuumi waayo. Kuba tukizudde nti ebiseera ebisinga abantu bano babeerayo babalibwa ng'abakuumi naye emirimu gye bakola tebakimanyi. So okubatendeka kibawa nnyo amaani okukola emirimu gyabwe n'obumanyirivu. So n'olwekyo tetugenda kukkiriza omuntu yenna ayina education facility essomero lyonna mu site yaffe eno okuggulawo nga tetunaatendeka omukuumi wa essomero eryo. Amasomero gawandiika abasirikale bano okusinziira ku kanyama wabula tebawandiika okusinziira gye baba bavudde, nga kiyinza okuba nga kyekiviirako ekyokya masomero ekiri mu Masaka kubanga abantu abasinga obungi bava gye bavudde nga bakoze ebikolobero. Ate n'ekyokubiri bantu babayitamu ne bakolagana nabo ne basobola okwokya amasomero. Kati n'olw'ensonga eyo tusuubira nti teri muliro gubeera mu masomero ng'omusirikale taguyinaamu mukono. Kati tusuubira nti nno singa tumala obba traininga ekyokya masomero mu Masaka City kijja kufuuka lufumo, era tusuubira nti aga amasomero gonna nga agataleese ba guards baabwe tetujja gakkiriza kuggulawo nga taamu etandika.